basajja mmwe mulifa bubi ebikolimo bimuyina mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu ajoze enseena ali ogwo naye bweziridde okunywa alidduka waliwo ekiseera ekyokukwata embwa n'oleka omukazi nasooka kulowooza naye lwaki sigenda nentega bbomu neŋŋamba nja kwonoona omukolo gwa muwooza omulenzi addamu ampita n'obujozi ajja ekyankwanzi apology nolijja genda naawe nolijja jesiba banyisumulira mu lujja nyina kuwabira genda owabire ennyoko nagamba Mandela genda owabire ennyoko genda owabire ennyoko nyina kuwabira olulala yansanga mmwe nyina kukuba oluyina enjijjayo besasi mutwe nali nkuba Mandela mutte era antya ennyo Mandela antya ennyo nyina kukuba besasi mutwe namusanga ku kasino anjagalako nakabaka mugagwe kubirawo wano n'ofiira waawo nkubaliyo olabe Mandela yadduka baddusi uyingira kasino kakati ne badduka oyo Kalolo Okulutu Katonda ali kulamula bubi Kalolo Okulutu Kalolo Okulutu ano yakukuba n'otazaala naye ajja kukuba nnyo ne Mukubwa kubanga you are not a honest woman. Kalolo Okulutu yali talinawo yadde ekikumi ne bagenda ewaapwe. Tubalamusizzaako mulundi omulala mutabani wa Mole number of mirundi Joseph Tamale mirundi senior. Abantu bagenda kuzino tokyatiitibya maama wo ne ku TV tokyamwogera ate mutiitibye nze mutabani wa Yowaana mirundi edda wali omuntu n'ayogera ku nnyoko ogamba ate nga Mole yaliwo yekka akaddiye naye munnange ebiriwo tebimutiisa namugamba nti omwana omugezi naye abonyaabonya nnyina ate nze bamukubira kyamagulu riots Buganda riots is only my mother was targeted aka akasajja ke kawagira Museveni yamusasula ki yamukolera ekintu kimulesi kyo ekyo nkimwebaza yalagira kayikola n'amugjayo abako ne bannwanyisa era mpandisa akatabo kange how Museveni loses his trusted cadres kati nze I've listed a number of people. Yes, kakati the second point I want to explain. I'm saddened abantu tebategeera story yapo social media anti yatuwa ebijanjalo ebifu which is not true. Aponye the story nalingi manyi naye omukazi oyo atalina mwana era Katonda kyova olaba mukazi gwe yakuboneza n'otazaala. Kalolo Okulutu Allah yamubonereza n'atazaala n'abanyankole ne bamubula n'afuna omuteso Okulutu kitegeeza famire yaabwe erimu ekisibo. Omukazi oyo nga bamulonda kugundi kuba bestrategy Minister General Details nga tembiwangako lumumbu ayina obujozi mu mitwe nga wabaanalyzes ayina akakundi kaabwe kakati president nga bamubuulira nti covid president nga deciding tugale Kampala 2 weeks because he's a does not have resources. Museveni bamulimba nti enzige zimalawo eggwanga Ethiopia tezo yajadduka nga bafire kana kakaza kabadde kalangirira endwadde zira netulika kunywa emimo nekanyo kati kadduka ne sikosero za kokomi bakubanga mu monitor badayana ne balya sente era bw'osoma ekitabo kyange ekyo Asumani tukwakuba amugoba Diana G balumba amalwaliro bagimuganiza kyekyagobya Lukwako. Yes, Museveni yakisoma kitegeere bwe bamuzannya obubati nti whenever Museveni makes changes they just smear you like a python nakukyawa but when you go wabeerawo ddiiro kayibula security cameras oli omusajja somai kanzeme security camera atabikola aliogo ajoze enseena aliogo naye bweziridde okunywa alidduka waliwo ekiseera ekyokukwata embwa n'oleka omukazi misinde waliwo ekiseera ekyokukwata embwa ne wabaawo n'ekiseera odala relocation mu Zimbabwe ne mukwata bulungi kyonoka ne mudduka ne mulaga Zimbabwe. Waliwo ekiseera ekyokukwata embwa n'odduka ng'owonya mutwe. Kakati Museveni abagamba I want to launch naye nga sente zirasooka Museveni bazimubyeko era waliwo omusajja bamuyita Owooli yajja ewange ngaaka naye nabatamu
when you ring my number 3 times, when you have a problem, I abuse you. Because I've helped many people. Tebakomawo. Bali oluwulyanga mbogeddeko. Ne baba likonsayiringa nabo. Tokuba simu yange mirundi esatu. Siryanga omweko mmere. Amayi wa MP. You ring me 3 times. Money, remember. Simu yange ojakazaji. Pumbavu. When you have a problem and you ring my number 3 times, nganjija kusidda mukukwata. There is no reason why you should pressurize me. Siriye mupiwo. Mwina Doctors Association, there is a young man, Nerindo was a mugezi. Azem Yam, Neriya, Kuba. Remember Doctors Association? I sympathize with you because I have medical doctors. I see. Netokuba, Kuba, I switch it off. Kastok with Simi and this good dam, Bakutamidu. These are disparate people. They don't even know how the system operates. I can't look at our president who food. I think not the one at this. Katana was a president. No, I don't want to help people. Whoever rings my number, I don't answer. Kubanga, I'm going to create trouble for myself. I don't want the visitors in my house. These are not the visitors. These are visitors with the troubles. I don't know, you're passport. Passport. Where do you come in? I hate people. Ring my no, I don't work with the disparate people. I'm not a miracle maker. When you ring me 3 times and I start not picking your phone, I've decided no which way popular to choose an church. Why do you put exact pressure on me? Have I taken money from you? No. But I am getting back exacting a couple. Transfer the anger, come on, you. The more best me younger good. Numbers are coming in. Did I take money from you? I see. Doctors are gone. Doctors are there. Mustriking him of you. Omwana umureza nkubidde simu emirundi na wiki. I don't pick his phone. Todda mukuba mulenzi gwe. Batumeyo omulala gwe toyina mpisa. Why do you disturb me? Even if you gave me a document. Chitambula bwe kityo. Okay. Chondo. Jida moja kube musajja go doctors go on the strikes. Jida moja kube musajja go. You keep me holiday and comfortable. Did I pick money from you? Aba doctor bebalia abaloya abalia ko sende ngate mwogera. Kakati nkubuulira. Ti Museveni omusajja bamuyita owoli. Yali akola mu ba refugees international organization. Bali bamwadde omulimu ng'alaga Malaysia. Ne kamujjaya agabbi. Ne kamutwali wa Museveni. Using his experience. Olwamala Museveni ugawa sente ne gazibba. Ne balyoka bakwata kuwaatudde. Bamukomera. Bw'abadde simanyi asaba sente. Nanyini nsi y'ekukumi, nanyini nsi y'ekukumi, nanyini nsi y'ekukumi. Yayagala ddiini. Kakati ne badduka oyo Kalolo Okulutu. Katonda ali kulamula bubi Kalolo Okulutu. Kalolo Okulutu ano yakukuba n'otazaala. Naye ajja kukuba nnyo ne Mukulu. Kubanga you are not a honest woman. Kalolo Okulutu yali talinawe yadde ekikumi. Ne bagenda ewaaponyi. Ne bamugamba aponyi. We are in danger. Museveni has insisted he's going to launch. Ebijanjala agamatafe tuliganunula kuba company gye bawa amatalote emanyiddwa. Bye bibatusa bibatiisa muhoozi. One day you will vomit. Did you take the money? Loto yaleta amata. Did you take the money? Muhoozi yakugamba oziri. If we allow Muhoozi to take a power, we are in danger. This man Mirundi does not want us to play any future role in Uganda's politics. What? The man does not care about our families. Did you care about mine? None of our Ugansi. None of them. Ubujozo obunuka. Ye itawa kitalo nyali metallic. Are you metallic? Don't I have children? Are your children metallic? Did you care about my family? Ejokoli ni yekali tojja kumanyira. Nzitola ho zitakumacha bakutta lwagulo. Factories zonna zikwata omuliro. Ejokoli ne bali kumala muya. We are well established. I see. Fakango Kifuba mbere kalukira dde kifuba mu kooti bajja mu kuba amayinja. Kakati nkugamba. Nga bagenda bakwata Reverend Kananjina ebijanjalo yabyoleza nawa byali bifu. Anjina ebijanjalo yabyoleza Kawempe mu babithiranisi. Bano babakubye babakoze eki. The union yesabi. Bonna banoonya ki? Situwere ku people. Banoonya kubba. Kulya sente. Omusajja oyo wali bamukwata ne bamusiba. Ne bagende waabwe ettololo ne basagayo akasawo ka 70 ko bunga kamu.
basajja mmwe mulifa bubi ebikolimo bimuyina mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu abazzukulu ba Kabusenga n'abaana ba Kabusenga n'abakulu balinoonyebwanga ba misota bajja batekayinza kuvaayo ebikolimo byemuyinamu nga bamukwata nga babatwala ekitali nga bagenda omukazi oyo kaloolo olifa bubi kaloolo oyo wanoti emulokole kaloolo oyo wanoti emulokole kaloolo oyo wanoti emulokole ng'agenda ewaaponye ng'ajjayo ebijanjalo ebyaliyo n'obuwunga kati nga bategeera aponye yaponye ngolowooza nti kampuni yaponye ono aponye yenanyini kampuni yenyiniyo atya ya Apollo oyo oyo omugenzi yenyiniyo kati nga mudifendinga kuba sole nalingi manyi olwo Mandela ayagala kujja badde 5 billion kabaka yalimba yali talina sente ezo miliyoni 10 kabaka zeyaga nti azirese kamukuyo n'obusuti bwako obukunukidde kekaloya ka Mandela kekazireeta ne bazirimba kabaka makuyo n'obusuti bwe obukunukidde nekakabusenga ne butuula kugondeka ku National Task Force era bagende wa president nekamugamba n'obugaalo byendi bwako Museveni amanyi how formidable bayam era yabagamba nti mutwale mu kooti tumwebaze negundi bajja kuba biliyoni zange 10 kalisa sinikamanya engino banyondo mutte wali wabenda kubeera yejeneza ekibuli akomawo okokubiri bajjo yamuwonya bala mugambe nti businessman oli kintu kyekigudde tamanyi tiono omulenzi njoga namuwulidde dda ng'ayogera this man must go to M.i.S.O where we have shares ndi mupakasiwo olwagadde afulirya ba disciples agenze wakona akakozi akayina empali kitegeeza obusambi obutaba kuva akakaziga aka UCC oyina mpali waliwo n'akasajja akala kayina enagisi bakagoba mu muzikiti kakayina enagisi mu ttako tekanaaba tekamanyi kwetawaaza kagaddewo pulogulaamu zaabwe naye kendi kukola kasajja gwe oli kitegeera eyekwagira ku pulogulaamu zange nze namuza bukambwe mateeka ga Musa tosaasira disciples ndi bukuba ebifaananyi nebakuba ne babuttira wano kutawanya pulogulaamu ndi kukuba abasajja mmwe sinza basonyiwa balina batta mulina kuttibwa bulenzi mmwe kutawanya pulogulaamu mbungende ku yaani ate namukuba yampa miliyoni 2 n'enzirya naye Kaliisa yawona bajja mubuuza nti Balamu ali naani Balamu angambye nti waliwo omusobozi akwagala koze Kaliisa ye nenjituma bakaliisa mutte wali baddewo ejeneza ekibuli Kaliisa mwabba biliyoni zange 10 ne muzigabana Museveni yasasulanga pulogulaamu eyo ng'ompa mmeka yali akomyewo munnamugambye mugende mubbe mwaso omutwe abatalina nsonyi ne mubba ekizimbe kyawavu munno mbutawa musolere mu kifo ekya NBS muli kisesema gye bujja all of these things will be vomited. How can you say the revenue authority teyagisasula emyaka 10 who was absent era ekizimbe bakola bakitwale ne wava munno bamwavuwazizi notakwatibwa nsonyi nodira ekizimbe kyawava munno kyobbye nokitekako NPS kuba ye yannanyini nsi yes mulaba mukoza bba ebyo byonna people abantu babipikira mujja kulaba abakwata embwa n'abakazi babaleke wano mu kiseera kiri olaba abadduka nga alina kuwonya mutwe gwokka nekyo kijja ddi kijja kujja balanga Yesu bamulabako mujja kukirabako adduka omuntu adduka mujja mulabako ne munne ng'omumpi agoba omuwanvu haipolitikirisingiza ne byape kaakati omanyi kye baakola Mandela abawa 5 billion bateeka obuwunga muki n'ettaka Mandela ajje Mandela wadde kabaka miliyoni 10 mbu kabaka wadde nkazijjowa kabaka talina yeyejja sente zaali za Mandela and I have recordings Mandela threatened me nyina kuwabira genda owabire ennyoko nagamba Mandela genda owabire ennyoko nyina kuwabira olulala yansanga mmwe nyina kukuba oluyina enjijjayo besasi mutwe nali nkuba Mandela mutte era antya ennyo Mandela antya nnyo nyina kukuba besasi mutwe namusanga ku kasino anjagalako nakabaka mugagwe nkubirawo wano n'ofiira waako
Nkubali yolabe. Mandela yaduka budusi kuyingira kasino. Yamanya ndi mukubirawo. Ate bampa yaki. Tuyagala jogo. Kakati aponye mulwanirira kuba sole nali nkola ki? Batadde ttaka mbunga bwe. Kati Mandela zali manya aponye. Zali sawa mukaga kwa kiro. Ankubira essimu. Mr. Mirundi. Aponye here. Aponye? Yes. Can we meet tomorrow? Ebyuma byange nembi focusing ewa aponye. Ngenda okulaba nga aponye ali ne yanga lady. Batudde bateesa mu meeting. Nensirika. The following day I went to Aponye. Aponye nangamba, I don't know you. But I hear you defending me. And he gave me the whole story. Aponye nangamba, but why do you defend me? Nemuga, you see, I defend you. Are you Aponye? The person I'm defending is a woman. I see. And I know the reason why. Nenga badidde obuwunga Aponye ya member ba first family. Naye Mkubwa ba member ba first family. Atadde obuwunga mu buwunga bwa ttaka. Obuwunga bwa munne. Oyo si muntu mwamwereetera. Oyo mwamwereetera mu family. Naye nga lwaki akuba munne? Wali sente nze namulemu. Nze mubye ne mubajjirawo. Nakuba ne muhoozi. You hire Kenyan good Museveni yanyiika akatambi. Ate ne kano njaka mugane. Basajja mu mugane okumpa sente zange ne conditional by Tuesday nkamu. Njokali jokali okalugire ndi mujire mu atenka kubeka sasa ne nyumula muzadduke. Kuba yo mulamuzi will resign this way. Nemze abantu bagamba Aponye akoze all his way. Ebizimbe byonna bya company zali na. Aponye. Tulina kye tuyita nominal pattern. Aponye Aponye. Nakisoma mu kakati no kankubuulira. Nominal pattern. Bamala omunafuya. Mandela abawadde sente. Bwemba kuba ennyo Mandela bizinensi egisulawo. Kamakubuya ne kazayo obukote bwako obukunukidde Mengo. Kamakubuya kaloya kani. Kamakubuya akayina obukote obukunukidde. Kali kaloya ka Mandela. Kekajja sente wa Mandela kalimba ati kabaka wadde milioni 10. But the man who gave you money in cash, the first one yali hamu. Mutwale ebizi kalugira amaliri toyina. Kalugire toyina woyita. Kana katambi kali damaging atoyina ekyo sobola tosobola kalugire toyina ekyo sobola kunga atobola mu bye emyaka 10 atekwe okatera mando nze kalugire sali mugambye kuntabaala emando yange ekuba bagiyita kateera ejjamu kuba enseba desemu ejjamu kuba mukunamye ngono mando akatera yange bagiyita kateera ekuba okatera mando anti njinishira akayuka ali bakalijo bye muzunze mu bye teyeba kakutulo buchanjoge emyaka 10 waliwo omusajja yafa kati bwafane bamuziika waite ennaku 2 omuzimu ne gukuba omwana ne gubagamba bannange munyambe omusajja bwe mwanziika waliwo omusajja mukamba omuzimu tukubagana obudde okuziba bukyangenda sebakangako bukyaba nnumba museeta gusa emyaka 10 yabalagira wabe Kuluna mwani wabi mwani ya kumunyango. Mwari temanyi nti ndi mmandu. Era ya advise you. In future, if you want a state house staff, pick them from the civil service. I see. People, arrogant fellows like me, I don't work in the Rubiri. There was no way a recruiting team would recruit me to work in the state house, the center of humiliation. I see. I'm not humiliatable. Who has 4 to 10 years? The longest resistance in Uganda's history. To move sente to collect it to Tango Nkola musabali yangu munenfuna se. Mujja mu muntu munampa obukadde busatu. I'm not even supposed to work. Naye nga ng'omulezo notanjoze. Hata yinza kunzisa. Hata yinza kunsaba mukomera kuweerera agweddatu. Nonwerengamu agweddatu. Kakati nkubuulya ne gamba nti Aponye gwe mukuba mukubira bwereere. In fact, let me tell you. Nga bamaze okuba Aponye. Business bagijjeewo. Bano bonna babasibye. Bo babbe. Angina naye ali bweru. Angina yogenda nayoza ebijanjalo ebifu. Ekawempe. Naye ali bweru. Bano balinga Nawolovu. Nawolovu teraba ku mwana waayo. Nawolovu lwezaala lwe yabika. Olumala okukozesa gwembwa. Tebakukozesa ku missions.
Ngabakuta. Embone bagikanyuka. Ate bamala okukuba ne bakuteeka mu layini. Na oyo Nabbanja gumuwana yali azzeeyo okukebera bulangiriza aba refugees. Bamuleeta talinnya maama Kadoti bamuleeta talinnya. Ajja abasajja beepankako. Bane bamuteeka mu layini. Bamukuba ne bamuteeka mu layini. Osooka niweewaana niweereka yo n'essimu ya Museveni. Museveni mu kukukuba okuwayo layisi. Nali simanyi nti Museveni asobola okumpaayo. But Museveni humiliated me. He himself presided over the meeting. Can I call a doctor? Nimubuuza, what does to check your blood? Kati ndi mufu na ina siri. Ndi mufu kati. Ninga babimutaddimu. What was the relevance of checking my blood? Nali njagala bakozi mu state house, nali njagala mwana. Ninga bali obutudde. Museveni humiliated me to the bone marrow. Need the strategy. Humble him. Humiliate him. Throw him on Kasasir would accept the job. But I think Museveni realized later. She would have 5 billion. Oh, no, to her. Could you be no more like a G? I do Mungeri. I do with Vermonted Mungeri, but even take him. But when you carrot Bamugamba bayizire bateba de wabwa bayita naka nakati achakukuba nekulo yakugubia alete bitasoboka mirodi should denounce Bobby Gonde muhozi kutokisobola gwe ate si ku meeting ako even God cannot convene a meeting to meet you njoka na nkumalira mutala kujozo I'm provoking you to kill me bakaba muntu obona baba ate sobola bali bana tasikaza nakajiko mu nyumba ekyoke yino muntu olisikaza olidukira nekalubindi jazisu so aponye mu muveeko kakati okiraba bamaze okuba aponye bamujeko business omayiche bakola bagenda mu Bank of Uganda ne befuula nti aponye yabatumye ne babayo 5 billion tebamanyi nti aponye si yaponye tebategeera nti aponye si yaponye omanye Museveni kyeyabakola yayita omusajja naga nti wabbye sente zange mu Bank of Uganda 5 billion nzaagala wano sente zange zewabbye mu Bank of Uganda nkolaki mpa sente zange Uncle Sam ye yazimuwa 5 ki ate naye si yali azibye wali oyo gwemutegedde oyo ajoze ensi n'agimalawo ye yali azimutumye nekwekawati najoga ensi n'aginioko n'aginyalako paka lwe yalumba emmandwa era zisigaana they have reinforced my security nyinza okugaana they have blocked commando unit 1 yes naye ebyange bino era byebibaleeta bitegeera nti ogwo omulimu gubiremye nga bikolaki naye nsooka wa omuzzukulu tayinza kuva ku mabega ga jjajjawe n'agwa okujjako ng'abanyiizizza kati nze mbakoze eki gwe naye gwe tekikwewunyisa okulaba nti omulenzi ono ajoze buli muntu yenna mukubye nemuwanika obugulu ajoze ensi yonna n'ajoga bannakyobe bebawa mirundi sente n'ajoga kata and I have the recordings I'm not a joke I have the recordings zonna nziyina and now they are saturated to many people muhoza ina kutia era waliwo nanyini nsi lwe yagende wa Museveni namukubira akatambi nga hayalinga abantu bakube muhoza yanyumiza banne tikyatanvumye tekiriyo ate no kyana abavuma kukana akatambi kano nga mubbe ebintu bya hamu wana mulamuzi mwali oyo mulamuzi agenze kubamba wadde goodwill yalowooza mu disparity for money the amount of money you can give me was can give it to me yes ekyo mu mutwe gwe tekirimu mu mutwe gwe wazijjawa if you have this money can't I get it from horse naye jogoli limulowooza mbu ye he will humble me humiliate me nswera amazzi you will never humble me you will never humiliate me I did it for the national interest kati Museveni agamba omusajja leeta ki sente zange 5 billion zewabbye omusajja yazitwala ewa Museveni namugamba have you brought my money? Yes. Is it 5 billion? Yes. What if I count it and it's not 5 billion? Namugamba muzeyi is 5 billion. Okay, go. Yanyumiza banena abagakudaye go. My legs were trembling. It was after Museveni had left the room that this man had the courage to go.
kakati oyo yaponye aponye si yaponye bamubiramu ate bamubira ki aponye gwe babba ebintu by'omuntu gwe batamanyi ono alidde nonyini alidde yalingi nonyini ku sente alidde yalingi aleeta makubuya n'obukootikooti bwo naye ate makubuya tabbanga kana akasajja emba zonna zikaweeti kasajja gwe. Why don't you respect yourself and resign from Mengo? Musukuma gwe lwaki tova Mengo ono atuwandikako obutabo nga Diana a ready merchant from London yajja kukola sente ready merchant from London yajja kukola sente. How can you write a book about the kingdom? No kalonkinga that is a merchant. And the reason why European kingdoms zagwa they started marrying from non-traditional bond. Omuntu kabaka wa Buganda yali badde awasa Bunyoro Batoro be bakulira mu biki nono kati kwatulaba tibwakabaka bwa Bungereza Diana yali abusi lwaki mukatuliki mbeerera takulirangako mu royal family nga bano bwe mbagamba timwatwala emandwa mu state house mugijoga nga temumanyi nti ndi mandwa ebakubye emyaka 10 you never be the same mumwana wozandika bwemujoga abalala bwemujo nange okunjoga amwe mandwa sikaba maziga naye muzeeyi omulangira w'Ebungereza naye yawandiika ekitabo akiwandiika kuwaka bwono omulangiru ate awandiika ekitabo abayagala kutereeza tebamugoba n'owandiika ekitabo ku Bwakabaka olye sente merchant from London mutebi Bwakabaka alesa abuziizi merchant from London ayina ono omusukuma onna tekulyayagala Bwakabaka omusukuma tayagala Bwakabaka mu Tanzania nono merchant from London lady merchant from London kati Bwakabaka bwomubugezi amwe Republican sibukabire namwe Republican nze wemba nenyeza wali wamu nti hamwe yazimbira Nabagereka ennyumba akasajja ako n'obugalubindi bwako ke kagerere kagulawo ekitebe kye ekizimbe ky'Emakerere ne kalira sente n'entwe yaako ne be babba ettaka lye kalusamu kalugire y'omu emisango egi kalugire yagirimu kalugire omwana omwagazaayi ojja kuyiwola amafuta kalugire amasiga mu kyoto tukuggaliremu oluvulu kwokya kana akatambi tekaleka kalugire waggulu munne n'omulamuzi n'ekiwano kati yeefoyerwatejeefemahimana ne conditional by Tuesday kajja kuba katuuse wa Museveni bakubere ddala kubanga ono omujozi alowooza nti amu disparity for money for 10 years I'm not disparity for money you are abusing my generosity professor don't bother with these arrogant fellows chase them from your house I will not accept any condition Taina condition jojja kuleeta mulenzi oyo nenjikiriza taina anzita alabe anzita kumachaba mutalwa gulu agenda kunsiba nganzibira ki bakalugire bano balemeddeko bayinza okuba bayina gwe bakubira muhamu muki bayina gwe balumiriza tebayina kye bakola ba commission agent baganda slaves the westerners are fools I prefer working with northern bakatambya kaluluka nonyawo nedda mulenzi gwinga nakubyo obutambi bono akalumugenda kajjawo agenda kajjawo muhoza ajja kukumba bukukumbi muhozi bw'otajja leero eggwanga lyekola ekintu muhozi bw'otajja leero abantu beesala obwambe muhozi bw'otajja leero abantu beetema ebyambe muhozi bw'otajja leero abantu bajja kwekimira kakiviireko ddala omwana bw'aba akaabira amenvu mugandika ku kimanyi n'akwaba ne gamugwamu ono ayagala okuba pulezidenti ye yawedde tayinza bukwatako newe tuli batulayira ajja kuba yadduse dda nga bwe yadduka nga muhozi akola birthday party ne mukozi we bajja kuba badduse dda nga bali Zimbabwe nga yadduse dda ne galubindize nga yadduse ate mukozi we yakola birthday era oyo gandi kalugire ampita n'ekiwano nga gwatwala sente zoko omukaga zange noziremera nasooka kulowooza lwaki sigenda nenteka bomu neŋŋamba nja kwonoona omukolo gwa muhoozi omulenzi addamu ampita n'obujozi ajja ekyankwanzi apology noli njagenda naawe noli jejjesiba banyisumulira mu lujja baba ekyokuli omulenzi oyo anondodde nnyo naye osanga omu yalitamunne nga bayibuli bwegamba oba olumba lulimu taliva ku nsi kuba nemeddeku
Omuneza nemiddeko. Bible otalo mwe yalwogerako. Osanga Bible ekanti olutalo lulimutta olumba lulimutwalo liva ku nsi. Why don't you leave me alone? I'll never talk to you. Nze nkuba. Mukwano gwo wamugjayo. You see, one of the reasons why Burundi is attacking me is because of his job. But he must know. He stayed there longer than anybody. Go on, try. Obutambi bwe bwonna emyaka 10 mbuyino. Naye tuli bukuba bwetu aliyita mu ttaka. Ne Sezalawo ali ewunya what type of bawa muwala ogwayina. Bwe ndi kuba obutambi bwe bwonna. Ekyo kalirimu gwa mutwe. Hata yine kyakunkola agenda kunkola ki? Nze na mulumba. Underestimated my resolve to fight. Ngalowooza mbu asobola okunteeka motoka siru. Professor. The professor said, if you give those conditions, knowing the character of Mirundi, get out of my house. I'll write a report to the president. Don't waste time with these arrogant fellows. Chase them. Out of the house. He must denounce. Mbuze ngane. Era yali agamba, this man said he was going to the good. Mubojo okanzijamu. My friend, mubojo okanzijamu. Nze toli njogako nakulaba kongo irenga tozaalumo. Toli njogako mulenzi gwe. Never in life. Gabuze mzee. Era yagambi, we can now predict the future according to what Mirundi says. This man is going to arrest us. Mwalumba muhozi. When he robber hits a door with a stone, and the door fails to open, the robber runs away. Muyina kwolekera Zimbabwe. Abakazi bali babasanzayo. Kwepankira ku muhozi. Muhozi azidaga yini. Jagala kubuza mzee. Mwaje biri abiri mu gwomulagira asatu mu gwomulagira. Ate obutambi bwonna buyina. Jono okomo okuleeta aluganse ku muhozi. He'll dig in. The more he digs in. Ate asobola okujja kati resi mu bantu abo. Lesi Polo yakulaze. Ndimoza ina 42 mu 752. Ekitegeza bayina 94. Kati opposition ina mukaga. Bobi Wine ye yaweddewo. Yekatanono amwesente. Bulindo jamulaba. Tayina. Bobi Wine yaweddewo. Jamulira. Alika kano ka kamiliyoni mbobubwa. Naye akasajja kayina amagezi. N'okubya abantu. You see my quarrel with these people. Erieki. By the time akasajja akole kale kakubisa abantu tia gas. Ndikagenze kola office ya no. How many people died? Singa bakakubira ntwi amayinja. Timunda mugenda mu kivulu kyako. Two, where is this money they are talking about? I even a doubt ndi akasajja kali mu ddwale. Bwe batibeka kola Museveni. Era kabukete kikasoko kuba kali descent. Atume awandikete akatekero nabanja. Wana tujja kubuuza ezo sente gy'ozijja. Nabanja you explain the source of your money. Whether you have a budget for this. Nti nagenda afudde jjo nga tagenze mu America. Nagenda takubiddwa mizinga. Basajja muli bajoze. Evaluate your conduct. Agenda yabakolera. He linked Museveni to Mutebi. He used to broadcast their stories on BBC. Amuzikanga mbwa. Mbwa yenyini. Yeba muzikanga mbwa. Kisege era fe tumaze. Tumaliriza. Yes. Okay. Nagenda yazikibwa ngambwa namaganda ne bamukubira emizinga. Kakati nze wange. I don't expect tinga mange tebamujjanjabi palizeta y'amabugo. I don't expect I'm going to have an operation next week on Saturday. I have a problem in my wound. I don't expect money from State House. I will never ask them. Hey, who has caused this trouble to beg for money? Was it my practice to beg for the money? If you give money for treatment, is it the most needed person in my family? Are you sure that my children are going to school? So if you caused my financial problem, akwadde miliyoni 3 ziriwa Nalwiso nambuza Nalwiso mwali nkataka tasaka sitting kamuyiri can Nalwiso give me money? Who has caused my financial problems? So I don't expect these people to give me mabugo when I die. Nobody can mention State House or Kero House or government at my funeral. Even if my mother dies, we shall not accept money from anybody. Atete wasusa memba ojja kunywa mubisi. Baba bakwewanirako.
nti olwokuba baavu nnyo beetaaga miliyoni 10 ez'okuziika. We don't want. We don't want. We can get this money from sympathizers and friends and family members. Ate ajo gyaliyo nanyini ensi ajoyagala security cameras. But these are curses. Kabusenga kadduse. Kabusenga notisa kitaka nako nakalema nze yinza omuzaalamu omwana nakalema nti alina abaana bagenda okubeerawo bijja kubwa ensimbu n'otunza ekizimbe kabusenga ako kakuba onole kala and water nga banoonya batunde ewa Museveni nti nakalema toyinza kuzaala baana. Omusajja yazaala mu nakalema abaana alina okuzaalayo abalala. Abanakalema bajja kuba bimongwa M.i.S.O. Ebikolimo ebiri ku nakalema ne kabusenga baali ewasiza.